soko owulire bino. There's one only country called Uganda. The sinner sindala nyina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka Mulwana. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwa tugenda bagatako ekirala obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temuvuganya kyemuvuganyaako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe ky'okuyimba ng'omu ono omukulu bamuyita Mpuuga. Era baali babapaledinze nga babatadde mu kifaananyi ekyokulwanyisa Museveni. Nakugamba nti Museveni bw'otuuka ng'oyagala basamize ng'akuteerawo kulannama ng'akuteerawo mama Fiina. Bw'otuuka ng'oyagala bayaaye ajja akusuulirasuulirayo. Ayinza okuteerayo sipapa wamugjawo n'akuteerawo Brand White wamugjawo n'akuteerawo ani Sobi wamugjawo nga naawe akuteekaawo. Bw'oyagala pasita ng'akuteerawo Bujingo ng'akuteerawo Kakande ng'akuteerawo Sserwadda ng'akuteerawo ani Bugembe Bakayanja bonna. Bw'oyagala abasiraamu ng'akuteerawo Mubajje ng'akuteerawo ne banne. Kati bano abantu bongera kupuruvinga bye tuzze nga twogera Eva Segedde. Era sisuubirayo Munnayuganda mulina kutwebaza bwebaza. Sisuubirayo Munnayuganda bino bigenza okujja nga byonna twabyogera twabalabula dda mu byonna ebigenda mu maaso newankubadde twayita mu kuvumibwa twayita mu kusoomoozebwa twayita ennaku zino njogeranga bwakitiibwa ebitiibwa nabyeddiza yenza ow'ekitiibwa ono bamuyita Sheikh Umaru bin Mpuuga Ssaalongo. Namuwadde ebitiibwa bye. Era ndowooza olabye bonna we beekuŋŋaanyizzaamu ngenza okuwulira nga Kasibante Moses ninga alengera omusajja byayogera. Balina Abedi Bwanika eyakava mu State House recently. Kati era gwe Munnayuganda bali awo bakuzannyira ku mutwe balabira ddala nga gwe oli mbuzi. Balabira ddala nga Munnayuganda totegeera. Nkubuulira. Ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti buli ali awo ali ku kasente. Ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti abantu Museveni be yeetaaga talina ssente zisobola basasula bonna. Awo we tusigala nga tugamba nti Mpuuga finito emirembe n'emirembe amiina. Ffe tugenda tutambula. Ndowooza mubiraba ebintu. Ndowooza mubiraba. Mujja kubitegeera mpola. Newankubadde tuyita mu bulumi bungi. Abatuwakanya abeefuula abagezi nabo bangi. Ne Museveni atusuulira abantu abagenda okutujja ku mulamu okutukola ki? Okutuwugula. Osigera okutufokasingisa mu by'ekisibu. Naye era mujja kubuuka mpola.